Abalangira n'abambejja basebo ne basebo bazzukulu ba Bassekabaka mbadde ntawaana naye amawolu gali bamujjukiza akatambi kange bwe nkatuumye erinnya ako olwaleero ennaku z'omwezi ogw'omunaana 28 omwaka 2024 bejjandagire Tajuba abataka bajjajjange sibeerabidde mwenna nakusingira ddala abakulu b'obusolya bwa bika by'Abaganda ate abako n'ab'emikwano n'abo bonna abatwagaliza. Nsaba kubagamba nti akatambi kange kano amawolu gali mujjukiza ate n'akabwa keweeyolera kakuluma enteega. Akabwa Dr. Samusoni Mululu Kisekka ke yayola. Ngamba akabwa Dr. Samusoni Mululu Kisekka ono nga muzzukulu wa Namuguzi era ye yasinga okulongoosa embuga ya Namuguzi Ssebuganda aweerwa dda. Ate akabwa ke yayola ke bayita Mahiga akalala bakayita Kahanja ate ne gwe yalowooza nti munywanyi we ono nga ye mukulu w'eggwanga. Sikyagala kwogera linnya lye ku lulimi lwange kubanga ebyo nalikoowa. Be bakutte ne bawemukira Dr. Samusoni Mululu Kisekka ng'ali emagombe ge. Basoose ne bamuwalanya ewuwe wennyini bataddewo olukuunya era mpulira nti muganda w'omukulembeze w'eggwanga ayagala kugulawo okutwalawo wonna. Balina bo ebyokkolerawo. Jjukira nti bano Dr. Samusoni Mululu Kisekka yasooka okuva mu nsi nga aliko ebibuuzibwa bingi era nga abonyaabonyezebwa bano bennyini abantu bano bennyini nga be bamubonyaabonyezza. Naye okumanya bano tebaswala baddidde n'ensibuko ya Dr. Samusoni Mululu Kisekka. Ensibuko ye waasibuka ewa jjajjaawe erwadda mu kika ky'empologoma ewa jjajjaawe we yalongoosa n'alongoosawo bulungi nnyo nga bavudde mu lutalo mu nsiko era yalamagangayo buli kiseera. Bagambye nti ekyokuba nti yagenda tekijja kukomawo n'obutaka bwa jjajjaawe we baziika jjajja wa Mululu Kisekka. Dokita omulwanyi Namige yaliko omukulu wa vice president yaliko omukungu wa gavumenti ya Uganda nawo batuttewo wabula Abannalwanda mujooga mutujooze naye Mahiga Ssaabasajja Kabaka Abaganda tugenda kusiiwuuka empisa. Twogera mu lwatu tubagamba ebintu bino ne tusaba mubeeko kyemukola okutuwuliriza. Ayi Ssaabasajja nga bano bonna abo Abannalwanda bo kubanga gwe tobalinaako buzibu onsonyiwe kyogera kubanga tewali nsonga ejjayo Mayiga kuyimirira n'agoba omuzaana wa Ssekabaka Bukaajumbe mu lubiri ng'aseeredde ali mu kisanja ali mu lubiri nga naawe ayi beene omusajja akulemye okugambako agoba abafu n'agoba omutaka Namuguzi n'amugoba ku butaka bwe baleme kumuziika baleme kumutereka ku bajjajjaabe. Ffe tuli banyiivu nnyo kino tekikakata ku mulala. Ebintu ebyakolebwa ku mirembe gya Ssekabaka Mwanga babimusibako era naawe Abaganda bajja kusibako ebintu bino naye olw'obulungi lw'abaana bo n'ebyafaayo by'okwogerwako mu mirembe tugobere omusajja Mayiga atuviire. Talina kifo mu Bwakabaka bwa Buganda. Teri Katikkiro yali atunze butaka bwa mutaka yenna mu Buganda taliyo. Naye Mayiga atunda buno n'abumala n'atunda buli ate kati n'atandika okutemula abataka. Kakati akatambi kano mukampere mwami Mayiga omugambe ndagire Tajuba akugambye nti wasse Namuguzi ngera bw'osazeewo okutta abataka obbamalawo ngera bw'obadde okola mubawo obutwa ne mubatta nga bwe watta Ssekiboobo oli ow'emukono n'ogenda mu lumbe ne baali bamanyi nti gwa mutta ne bakugaana okukajjala mu lumbe lwa Ssekiboobo. Kati Ssebaayisa Abasajja obubaka buno si bubwo niye ntumira mwami oyo Mayiga Kasaatippa Kamegere omutemu Siriyo Kiira mu Buganda gavumenti. Mu Bwakabaka bwa Buganda tulina Siriyo Kiira ye Katikkiro yennyini ye Mayiga.
Sebo tusaba omugambeko nti namuguzi oba ayagala oba tayagala ajja kuzikibwa erwadda. Kikakatako gwayi Ssaabasajja ekiyamye nti tokyali Namibia mu bibira wakomawo. Ssaabasajja kikukakatako okulaba nti ettaka ly'ekika ky'empologoma liddira ab'empologoma. Ate mwami Museveni, mwami Salim Musale, mwegendereza okujoogenya Abaganda, temutuyita basiro. Mulekeraawo okulaba nti temukuuma mufugidde Buganda emyaka 4, Uganda emyaka 4. Naye temusobola na kukuuma bifo bya nkizo. Tewaliwo na tteeka mu Buganda mu Uganda ligamba nti omufu alekerwa emirembe gye. Tukooye okutyoboola obuwangwa bwaffe n'empisa zaffe. Tubikooye ddala bye bimu ku bintu ebisinga okunyiza abantu ne babatamwa. Ne babakooyera ddala. Mulinga abatali mu magezi wadde akatola n'akamu bwe kati. Ekika kibadde awo emyaka gigenda mu 2,000 oba 3,000 ng'awo weewaabwe. Gwe ng'ojjanga ogamba nti olina bajjawo. Bwe Kahanja. Oyo Kahanja nabagambye nti agenda amagomba agage gaasamye. Bwe bali baba mubise ensabanga ne mukeera ne mumbikira. Yazannyedde kuba empologoma, ab'empologoma sibazannyirwako. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Ekika ekisinga emirembe n'abantu balamu kye kika ky'empologoma mu Buganda. Naye ate muleme kujooga kuyitawo. Mujooze ekimala mukomaawo.